Sono oyo webale nnyo kubanga gyempita tebabawaana eri bakoze bubi era bwe bayingira mu abantu baagala kubakuba mayinja kubanga tebawuliriza abantu, tebalwanirira abantu bagendaga nti babano batugoba ku bibanja tebabafaako niyo nowamwe abafaako. Webale nnyo ssebo okutuukiriza emirimu egyo. Ekyo ndowooza nkitaddeko essira mukitegedde nga sinagenda ku byapa byennyini biri bye babakozeeko. Njagala mukitegeere nti ku kibanja ky'oliko ng'okimazeeko emyaka 12 olina security of occupancy. Tewali akikwatako. Ate nga waliwo n'etteeka eryokubiri baliyita Limitation Act. Etteeka eryo ligamba tewali muntu yenna nga waliwo omuntu abadde ku ttaka lye oba ku ttaka eryo nga amazeeko emyaka 12 asobola okugenda mu kkooti n'afunayo order emugobako. Limitation Act. Ng'oli ku kibanja eno constitution ewedde ekugambye nti oba wa liizi oba wa freehold oba wa mayiro tewali akukwatako. Era president n'awa n'ebiragiro nga 3 ebikwata ku ekyo. Kakati ng'ekyo kiri waliwo etteeka lye bayita Limitation Act. Eryo ligamba bw'obanga obaddeko emyaka 12 ku ttaka tewali n'omu aligenda mu kkooti n'afunayo order ekugobako. Limitation. Eryo tteeka namba 2 likukuuma gwe ekibanja. Etteeka namba 3 ye Registration of Titles Act. Eno section 5 limitation oba wandiika esooka ekuuma w'ekibanja mu abakulembeze mukimanye bulungi. Article 237 sub article 8 ya constitution egamba temukwatibwako tewali abalibagobako. Limitation Act section 5 egamba tewali n'omu alireeta musango mu kkooti okugobako ow'ekibanja nga baddeko emyaka 12. Namba 2. Etteeka eddala namba 3 bagiyita Registration of Titles Act. Eno section 78 egamba nti bw'obanga oli ku kyapa okwo by possession obaddeko emyaka 12 n'okusingako tukuyita advance possessor. Ogenda ewa Registrar of Titles n'okola application kati ye Commissioner Land Registration n'ofuna ekyapa ku kibanja kyo. Era simanyi lwaki ekyo tekyakolebwa mu kibalira ki. Buli muntu yenna yandibadde afuna ekyapa olwedde. Era nagambye Commissioner ono omupya aliyo nali luli eggobera abandaba mandaba nagambye nti abantu bonna nsabe abawandiise basabe Commissioner Land Registration nga bogoya procedure eyo bafune ebyapa. Amateeka 3 naye kaakati olw'okuba ebyo byonna mubadde temubimanyi nga mulowooza nti afuna ekyapa yakugobako kati kanyingire ku ekyo nakyo. Egamba nti Land Board akawaayiro 59 tejja kanjibuulire nga bwegamba tejja kuwa ttaka lyonna nga liriko omuntu. Bw'oba ng'oliko ettaka ly'olina nga gw'oliko ettaka eryo mu luzungu nkyeŋŋamba that land is not available for the district to allocate it. The district can only hold and allocate land in the district which is not owned by any person or authority. Kati gwe bw'obanga oli ku kibanja nga kwoli District Land Board terina buyinza ku ttaka eryo n'akamu. Obuyinza bweba nalyo
gwe kulisaba nti wano wembadde okumala emyaka egisukka 12 nsaba kufunawo kyapa. Ate ekyo ekyapa ekikuweebwa mpuliddeko obaoliawo simutegedde bulungi omwami agambye nti no baba wesabuliizi nedda bakuwa freehold n'obeera n'obwananyibwo obw'emirembe n'emirembe. Kati okitegedde ti oba gwe oli Kyangwali oba luddawa ng'obadde ku ttaka eryo ku kibanja ekyo emyaka 12 plus, then district land board terina buyinza kuwa muntu mulala ttaka eryo okujjako ggwe. Kakati senga nga bwe kibadde wano ng'era nga bwe mukigambye ebyapa gundi bikoleddwa ebyapa gundi, first of all oyinza okubuuza oba tulina security okubeerako, lwaki ate batujja balese siraaka batuweeko ebyapa ekiriko kiriwo ekiti ti ekyapa ekyo mu section 48 59 eya registration of title eba sufficient evidence details yaliko ku kyapa ekyo ye nanyini kyo kwegamba oba tolina kwennyonnyolako. Ate ekyokubiri okitwala mu finance institution n'ofuna credit facility, n'olwekyo kikuyamba okugenda mu maaso. N'olwekyo kiba nti kikulu nnyo to survey and title. Ne tukuwa ekyapa newankubadde ng'oliko obukuumi. Kati bw'oba n'obukuumi buno obw'ekyapa bwe mbabuuliddeko obwa constitution n'obwa limitation act n'obwa registration of titles act, kakati bwe weeyongerako ekyapa awo oba olina security par excellence nti oli kuli ku ttaka ate olinako n'ekyapa. Era kati ekibayombya kaakati nti tuli kuli kale tukitegedde tulina security naye ekyapa. Kaakati awo ekyapa mu district ku public land ye district land board yekola allocation newa minati negitwala mu emuzo nekola ebyapa n'ebibawa ebirina okuweebwa abantu emitwalo 815. His Excellency bw'atyo beeragira nga bannammwe bano bwe mwasirika mu parliament baboogereddeyo, naye ate mugenza okutuukako ng'ate abalala baliko ebyapa, ng'ate abali ku byapa ebyo si be bali ku ttaka. Kakati of course okujjako nga bivunduvundu eyali abaaweebwa ebyapa ebyo district land board be yawa si be bali ku ttaka okwo. Kakati ebyapa ebyo tubikola tutya? Etteeka ligamba litya? Number 1 bagambe nti section 59 subsection 1 egambye ettaka eryo bw'ebanga district teriwadde muntu oyo aliwo eba ekoze bukyamu kubanga terinaako buyinza. Kakati obanga ewadde ebyapa ebyo byonna bimwogedde, kiki ekiddako? Kakati musome akawaayiro 59(1)(a) as amended. Kagamba nti where a board enters into or undertakes or concludes any such transaction or allocates land in contravention of subsection 1A, the transaction shall be void. Ekitegeeza ki? Nkinyonyola kigamba nti senga boodi kagitanda neewa ettaka eryo eririko omuntu oba liriko authority, liriko ddwaliro, liriko ssomero, liriko kanisa, liriko wetland, liriko forest, boodi etteeka gye lirangiride nti terina buyinza ku ttaka eryo n'eriwa ekyapa n'ekikolebwa, eno section egambye nti transaction eryo yonna eba nfu. Transaction eba nfu. Act. The commissioner shall, yoli
waliwo office eri mu office yange bagiyita commissioner eyo gyendagira okukola kino ekigambibwa wano. Shall, without referring a matter to a court or a district land tribunal, have power to take such steps as are necessary to give effect to this act. Nti oyo alina obuyinza byonna okukola kyonna ekisoboka okulaba nti ebyo bye tugambye nti ettaka liweebwa ekyapa kiweebwa oyo ali ku kibanja ataliiko tomwako kyapa. Ebigamba nti bwe kikolebwa transaction eyo efu. Kati ebyo tubitunulira butunulizi nga bikolebwa naye section egambye nti okikola ekyo ono ofisi yange teyeetaaga genda mu kooti. Mpulidde nga mugamba nti mala ebiseera tumaze emyaka tugenda mu kooti lwakuba mwali temumanyi. Temulina kugenda mu kooti. Eno ofisi yange nga tukolera no Commission of Land Registration erina obuyinza okusazaamu ekyapa nga tetugenze mu kooti. Nga tumaze okusazaamu ekyo and issue a fresh certificate of title. Ne tuwa abo bekyetaagisa okuweebwa ekyapa ekipya. Ndowooza amateeka mugawulidde. Kaakati ssebo RDC ebyapa bingi ebyakolebwa byonna mbiwulidde nga tebigoberedde mateeka gano. Therefore, nga nsinziira ku mateeka kugemba somedde naddala section 5.9 1A as amended transaction. First of all, teryali available for the land board to give away. N'ekyo terina buyinza ku byapa ebyo. Number 2, transaction eri void. N'ekyo nfu. Ekifu tekireeta kiramu. N'ekyo section 81 byonna tubisazaamu kati era bisaziddwamu. Kaakati okukola process ey'amangu neetaaga lisiti y'ebyapa ebyo byonna. Ebyapa byo bifu kubanga transaction nfu. Naye twetaaga okuddira omufu oyo tumugireki tumuziike. Okumuziika oyo kwe kukosa article 91. Kaakati mukunganya abafu abo ab'ebyapa ebyo. Simanyi anaakikola naye akikirira president nga Amulandi ono tanagenda eri gy'abagambye akyali wano emyezi zino. Kaakati nina obuyinza obumulagira kubanga nazze wangu nange mu linnya lya president ne honorable Abalanda akubakulira ng'akimanyi era ebiragiro bino naye ngenda muwaako kopi era kati mulagira ebyapa ebyo byonna tubisazizzaamu. Kaakati kola lisiti, funa ttiimu ekuyambeko. Abalina fotokopi muzimuwe, abalina amannyo bunnya nti ewana ekyapa kino waliwo ekyapa byonna mubimuwe. Kaakati nja kutuula ne Commission of Land Registration tulabe engeri gye tubiziikamu engeri ey'amangu byonna bisazibwe. Eyo namba 1. Kaakati basabo tewakyali kyapa kyonna, tewakyali kyapa kyonna ekiri ku kibanja kyo. Byonna bifu byonna bisaziddwamu. Saati wano tusanzeewo ekyapa. Etteeka ligambye nti ettaka bwe liba nga kuliko omuntu, ettaka eryo teriri available eri District Land Board. N'olwekyo ate bwe muba nga mukikoze transaction nfu, n'olwekyo gwe Slack genda bugenzi mu maaso abantu bawe ebyapa ku bibanja byabwe kubanga ebiriko bifu era tubisazaamu busaza. Etteeka likugambye, simanyi ndowooza n'abasiraaka
manyi bamanya amateeka teri bava minisitule yaffe twandibadde tulagirira naye kino tekyetaaga kugenda mu law school kusoma. Oli bwagamba nti ne transaction eyo enfu kiba kitegeeza kyonna ekiriko kifu. Kaakati system y'abasiraaki gye bakozesa eteeka okuba nga ekubeera amateeka kubanga system egamba nti Area Land Committee bajja ne foomu eyo ne bakakasa nti ono ye nannyiniwo ne baneiba ne bakakasa nti bananyinibo. Kaakati ako ne bakasayininga musaako n'akafaananyi ke nti yeddala wano waali ne musaako ntaaga muntu nti ono waali. Eyo foomu netwalibwa mu District Land Board ne bagikubako sitampu ne bagiwa binati ne bagitwala Emzo ne bawa ekyapa. Kaakati lwaki mwekwasa nti ate musanzeewo ekyapa ekirala ate oba musanzeewo omuntu aliwo kiri ekyapa kifu. Era wano njagala okulagira SLAC balina okujja bambuulire system kinyawadde bakolebwa kubanga ebyo tebatukolera bwereero. Eyo bba gyaffe tugenda disasula, gavumenti ejja disasula. Lwaki bakola ebintu ebifu? Bajja wano kuwa abantu abali ku bibanja byapa, si kugamba nti balangirira nti basanzeewo ekyapa ekifu n'olwekyo tebijja kugenda maaso. No, ebyo bifu. Etteeka lyagamba nti ebyo bifu. Abali ku ttaka be bagenda okufuna ebyapa era bagende mu maaso. So ekyo kiwedde. Ekyokubiri, ono omukyala contract erinnya lye ndiwandiise wano. Omukyala yanyaga ettaka lirye ate anakola atya survey ku ttaka lyanyaze n'aliwa abantu. Ekintu ekyo bannanga RDC bw'oba ojjukira kyaleetebwa mu ofiisi n'engenda n'abo I think honorable waliko ne tugenda ewa General Isoke State House Anti-Corruption ne tukkiriziganya nti omukyala oyo agobwe ku bulimu kubanga ye si ye nannyini contract. Eyo kampuni ye yamusaawo oba kampuni ekyeyagala omulimu ogwo egoba omukyala oyo. Era sebo RDC nzijukiriza bulungi nga bwe tuze wano mu kiseera kya Christmas we can still sacrifice. Nze nja kuwandiika obaomwa aba State House wali balina emirimu mingi, nze nja kuwandiikira zennyini SLAC tetukyayagala mukyalo oyo okuddayo okukwata ku mirimu gyawo aveeko agenda kubanga ettaka eno lyaliko ekyapa kye kyennyini tuva kukisazaamu kaakati. Ekyo ekyapa tukisazizaamu abo abaliko bagenda kufuna ebyapa ate nga ye yennyini yasurveyinga tajja kusobola kusurveyinga ekyo kyabadde bye ne tukimusuuziza. Kaakati aveewo agende anoonye omulimu omulala obanga SLAC akyayagala biriwo. Kati waliwo bye twogedde ebya SLAC, waliwo ebyo ebyaliwo before SLAC nabyo ne bikolebwa. Etteeka lyerimu wano ebyo byonna this time tetujja kuddamu bintu bino. This time omusajja ono nga bw'agenda mumuwa omulimu munene. Ebyo ebyapa byonna ebyo ebya Kiryando byonna njagala gye mu ntumu yange mu office ne lisiti mpanvu bweti n'ebyasobola okwatakinga byatakinge tuyite commissioner land registration. Ebintu byonna leero omulundi gumu gwokka bisazibwemu. Era sebo tubisazizaamu kubanga etteeka ligambye it was not available to the board to allocate. Etteeka ne ligamba nti if you go ahead the transaction is void. Void kitegeeza nti ekintu kifu tekiriiwo. Kati ekyo ekitaaliwo gwe SLAC ojje ute n'ogamba nti ate kaakati siyinza kukola wano. Eyo ebbaluwa ngenda giwandiika bulungi kubanga President Museveni bwe yampa obuyinza yabumpeera ddala
teyanimba era ngenda kukozesa. Njagala President bw'anaabaze wano asanga abantu mwe nga mubuukabuuka muyimba buyimbi nga muwa buwi kalulu konna omusajja akatwale yeeyo bange bafune ebyapa ng'amanyi tetteeka weeriri. Kakati ssebo Siraaka toddayo kuzanyira ku bintu bya pulezidenti, temuzanyisa maali ya musajja. Millions and millions yazissa wano abantu be bafuna ebyapa ng'ojjango ogamba olw'okuba ababbi tubakutte n'olwekyo ababbi tulina abalina ebipapula n'olwekyo nti tujja kubaawo. Kati oba musanze nga waliwo abo abalina ebyapa bye muyitamu ebyapa nze mbiyita bipapulapapula kubanga bya kibbu. Ssebo DPC nga bwe bakuwaanye era sisula kati tulina evidence ekyo kyennyini ekipapula kye bagamba nti kyapa kye muba mukozesa as exhibit. Muggyeko amanya gaabo mubanoonyerezeeko mubakwate for uttering false statements. Ate n'ekirala Ssebo DPC ng'okolagana ne RDC mugende mu MZN ey'Amasindi nkooye nnyo okuwulira obubbi obuli mu ofiisi eyo. Ebyapa bikolebwa mu ofiisi eyo, forgeries bikolebwa mu ofiisi eyo, title over title zikolebwa mu ofiisi eyo. Bannange mugende munoonyereze ku ofiisi eyo obubbi obwo. Ani akola ebyapa ebyo eby'ekibbi? Ani akola title ku title? Ani ekireeta n'akisamu? Ekyapa si kintu ky'omala gajja n'ogenda. Ekyapa omuntu asaayo application, omuntu asaayo akafaananyi, omuntu asaayo address ye. Ennaku zino tusaba nenanga muntu byonna ne bibaayo kwegamba evidence yonna gy'eri. Mugende mubakwate bukwasi mujje wali evidence abantu bonna tubakwate amakomera gajjule ababbi bano. Tewali ali entitled kufuna kyapa kya Slack atakifune. Number one. Mwena mujja kufuna ebyapa ku bibanja byammwe kubanga pulezidenti yabawa ne ssente yazisayininga. Etteeka libagamba nti mubeereeko, tewali mulala ajja bakwatako. Directive ya pulezidenti eya 22 August 2013 yagamba nti omuntu yenna agezaako okugobawo ekibayi ku kibanja kye akwatibwe, avunaanibwe, asibwe mu kkomera okutuusa lwali saavinga ekisentensi yonna. So bano bonna kati abeefula nti bafunye ebyapa bakwatibwe, baggalibwe. Twagala tusome mu mawulire nti ekikube bakutteyo abantu 150 abatute mu kkomera bonna omisango gy'abasiize ne babawa ebibonerezo. Museveni abeewo. Museveni oye.